abagwira abajja mu ggwanga nga bamusiga nsimbi ne badda mu kusuubula ebyamaguzi lubakeeredde anti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusikiriza bamusiga nsimbi ekya Uganda Investments Authority kiyite UIA kitegeezezza nga amateeka bwe gaba galina okubakwata olw'okwebulankanya nga baasaba layisinsi za kusiga nsimbi ate ne badda mu kutembeeya ebyamaguzi mu ggwanga. If Uganda Investment Authority issued you an investment license to set up a manufacturing facility wherever, and then you chose to go and get a trading license and do trading, you are certainly doing that illegally, and the arms of the law should be able to deal with you. Senkulu wa UIA Lawrence Biensi agamba ekitongole kino bwe kiba kigaba layisinsi kigoberera amateeka agakifuga ng'omuntu okubeera musiga nsimbi alina okubeera n'emitwalo 10 eza dola ya Amerika n'okudda waggulu. Era ng'abagwira abatembeeya ebyamaguzi si be bavunaanyizibwa kubawa layisinsi wabula layisinsi z'obusuubuzi zibaweebwa gavumenti z'ebitundu nga ze zivunaanyizibwa kati ku bagwira abakola emirimu bannayuganda gye bakola omuli okusuubula ebyamaguzi zi supermarket n'okutembeeya ebintu. As far as Uganda Investment Authority is concerned, our mandate by law, we do not issue licenses to traders. Wabula ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusikiriza bamusiga nsimbi bategeezezza nti gavumenti wamu n'abo bekikwatako bwe baba bagoba abasuubuzi abagwira bagoberera amateeka kuba waliyo bannayuganda abasuubula era nga batembeeya ebyamaguzi mu mawanga amalala nga bwe banaabakwata obubi nabo bayinza okubasenza akati. Ebintu bino birina okukolebwa mu mateeka oba tubaagala oba tetubaagala abo be muyita ba investors. Tulina bannayuganda bangi abali ebweru abakola emirimu nga ba investors be muyita mwe ba investors ba traders gye bagira ki gye bakola singa ab'ensi eyo bagira ki beemulugunya waliwo engeri amateeka gye gakwatibwamu okugira ki okubakola. N'olwekyo temujja kugenda mugambe nti bano bagondi bagira ki nga temumanyi kiki documents ze bagira ki ze balina. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa banka y'ensi yonna akawumbi kamu n'obukadde 10 eza dola nga muzaawano ziba obuse 36 ze zikolebwa bannayuganda abali mawanga amalala. Kino kye kibagudde ekitongole ekivunaanyizibwa kusikiriza bamusiga nsimbi okwetaba mu lukuŋŋaana lwa bannayuganda abakolera ebweru ebabuulire ebirungi ebiri mu kusiga ensimbi mu ggwanga lyabwe. Wadde ng'olukuŋŋaana luno luzze lubaawo nga guno gwe mulundi gwalwo ogw'omwenda, leero baakulwongeramu amaanyi okusinga kweza ez'emabega baakukola ku bintu bingi wabula nga kati obwanga babwolekezza mu kukulaakulanya kitundu ky'e Busoga mu byenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulambuzi n'ebirala. At UIA we tried to make this event go in the regions or in different parts of Uganda. Purposely because when these people come, some of them of course are from different parts of the country, we know that. But this will be the only opportunity for them to be able to go to different parts of Uganda and see what investments, projects that have taken place in those areas. Bannayuganda abakolera mu nsi z'ebweru era kati bakwasiza wamu okulaba nga mawanga gye bali nawaneeka tebafuna kunyigirizibwa kwonna. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.